abawangudde babadde badeservinga ogenda okulaba ne muguno omwaka gwennyini ti music abadde wansi nga n'abawangudde yes oyinza okuba nga okuba ebituli naye ate bakubuuza alternative ani yali wangudde era ng'olaba nabo tebazze nti n'omwaka guno gwennyini gubadde mubi eri music oba emyaka egiyise ndowooza ng'etaano tuvudde mu covid music waffe nga Uganda naye ali wansi ebyo byonna nebibeera nga bigiteeka mu position okubeera nga awards zino kiguumaaza ate abantu tetukyafaayo wabula for the organizers bo bafunamu because tukkiriza batugaane awards zino bannannyini baazo bo bazifuniramu ddala ssente empitirivu baziteekawo nga business entities eziyingiza ssente ekiralo muzimu ku nominations ndowooza nze oba abawininze abankutteko mu awards zonna genda ku Grammy Awards genda ku BET Awards genda ku Soul Train Awards genda ku MTV Video Music Awards genda ku ezize zibeerawo American Music Awards. If it's about music tutunulira ebintu bibiri, tutunulira artist of the year, tutunulira ne song of the year, bintu bibiri ebyo. Now song of the year, Stream of Life Choir, Kennedy SS, Lukusuuta. In fact tulafunye nominations eziwerako naye wano kyabadde kyekyo nga lulina okuwangula me nandowooza song of the year is that kind of song ebeera ng'emeetinze boxes ez'enjawulo ng'ovudde ku elements eziri mu lyricism and stuff but reception yalo mu bantu everywhere nti wogenda mu club olimba lukubwa wogenda ku radio wogenda ku TV airplay olimba lweru ogenda ku streaming platforms ng'olimba lebasinza okuba nga bastreaminga ogenda ku zino ezidownloadinga platforms ezidownloadinga music nga basinza okuba nga badownloadinga performances luzikoze bagenze ne bakolako performances ludda ne lubeera nga lutambula sometimes ambakolamu nazi concerts so yandibadde nga song of the year nga boxes etikinze empitirivu nnyo lukusuuta lubaddewo abantu balutegedde abamu naye terutiikinze those boxes in my opinion teruzitiikinze naye ogenda okulaba zino ezirala ezibaddewo era nga nayo zibadde njabayaba so n'ogamba maybe for the lack of a better choice yabeera muzibe mu bettulu naye abaana bayimba oluyimba ne album namba azonna z'amaanyi abaana bayimba ne bakwata ku bantu bangi ne babakyusa nnyo n'okutegeera Katonda mu ngeri ey'enjawulo kyokka ate n'ekibawanguzaawo ne babeera nga balondebwamu abantu abayagala music leero for the first time somero lerikola ki lerinaawo still ne baluwa ne artist ne babawa n'abo abaana ba Stream of Life Choir Kennedy nga artist of the year category artist of the year ndibadde muyimbi omu artist of the year okwata choir yonna nobeera ng'ogiwa award ya artist of the year I cast some doubts olw'ensonga nti naye tuba twogedde ku muyimbi tulabagita artist of the year category era ng'ebiri ku luyimba n'omuyimbi oyo alina okubeera ng'atuukiriza the commercial value nti bamubuukinze gundi meka shows meka social media influence wa ku ground wano tugera ku muyimbi w'omwaka weyali badde akubye ennyimba olutali lumu tenyimba nga 3 4 5 nga Alien Skin yakula last year nga wangudde era usaagaanawo naye luno bano ne bawangula artist of the year nsuubirawo nawo wabaddewo ko obunafu but by and large I believe tusobola okumuvinga from here nitubeera nga twetereza nze ng'omuntu awards zino manyi value yazo zino kuba sigalawo wabula okwongeramu ebinyusi ebyenjawulo ne tumuvinga on